The Newsroom, where untold story is revealed. Oyo si president wange era ekyo kimenyewo. Mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde naggwano agezaako okwefula nti akulembera ensi zino zonna. Ekyo nno kituleetedde buzibu emirundi mingi nti ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna nti obwannakyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala era tulina okwegatta ne tubulwanyisa ffenna naye temufaayo tujja birwanyisa tugenda biwangula ne Museveni tujja mujja. Mutuntu ly'olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nno abukeereza nkokola n'agenda kukomera oluzirasobola okubeera nga asinkana ku Dr. Kizza Besigye amulabeko alabe n'embeera ki mwali. Kyagulanyi Ssentamu ageze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti Dr. Kizza Besigye amusanze ali mu mbeera simbi wabula okujjako ebyo nno byagenda mu maaso n'okubeera ng'ayitamu ng'omuntu yenna aba ali mu kkomera nga embeera y'ekkomera bw'eba. Ono nno avumiridde ebikolwa gavumenti ya kuno byakoze byagenda mu maaso n'okubeera ng'etuusa ku bannayuganda era nga Dr. Kizza Besigye amutegeezezza nti yakwatibwa mu ggwanga lya Kenya abasajja abaali tebamanyikiddwa abalina emmundu nga tebambadde uniform ne bamuvuga ne bamuyisa emaraba ne bamuyingiza paka Mackinnon Barracks nga mpaawo n'omu amanyi mayitirege. Ono nno wano wasinziridde n'avumirira nnyo eggwanga erya Kenya olw'okubeera insecure oba olw'okubanga ebyokwerinda byalyo biri ku yegeyege we batuukira okwata omuntu ne bamugjamu. Ebigambo bya Kyagulanyi bino abadde ne Lope Joel Ssenyonyi, Secretary General NOP David Lewis Lwonga yakwoteeka King Saha oba Semanda nga bagenze maaso n'okubeera nga bamulabako wabula Kyagulanyi kata amaziga gamuyitemu naye nga ajjudde ennyiike nnyingi. Nkusaba ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu tubiwe ku matu ate era tubiwulirize. We just came from seeing Dr. Kizza Besigye. We wanted to go in many, but the limited us were only allowed myself, the Secretary General, Honorable Ssenyonyi and his friends inside. Dr. Besigye is in good health and high spirits. Of course, he's psychologically disturbed as expected. The manner in which he was abducted and treated, he was picked by Ugandans, not in uniform but armed, from Kenya, bundled into a car, driven across the border illegally, briefly to Malaba. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Then straight to Mackinnon. So officially Dr. Kizza Besigye is not in Uganda. He's in Uganda illegally because he was just picked from Kenya. He has told us that he wasn't tortured, although the psychological torture that comes with being bundled and squeezed in a car all the way from Nairobi to Malaba is still on him. And Mungeri yemu Bobi Wine ayongedde ogenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebikolwa nga bineno ebyekko tusaana okuva tubivumirire awamu bannayuganda kubanga ekituuse ku Besigye enkya ate kiyinza otuuka ne ku muntu omulala. Ono nno wasinziridde n'ategeeza nti naye yennyini mu Arua gye misango gye gimu gye bamusibako egy'okuba n'emmundu naye nga mpaawo na kimu kye yali alina era nga naguno gwaka tebaleetanga bujulizi bulumulumika kubeera na mmundu ezagamba nti kino kyonna kijja kuggwa era yeetakira nti Museveni ye mukulembeze wabula agamba essaawa yonna tujja mujjawo ate era buli muntu yenna ajja kubeera nga afuna eddembe bye. Ebigambo bino bya Kyagulanyi nkusaba obiwulirize wabula nkusaana obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video soko ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro mwattu ogugituusa ate ku buli sekinoomu gwe yakalaba video zaffe nkusaba soko subscribinge bw'osubscribinga oba okoze kya muwendo mungi kadde kakonemu okajje mu personalize okasemu all ofune emboozi zonna ze tuteekayo ate ku mukutu guno. The nature of the bogus charges that were put on him
similar to what was done to me in Arua. Apparently, he's being charged for illegally having guns in Kenya, 2 pistols in Kenya, not in Uganda, but he's arrested by Ugandans and charged in the Uganda court. All in all, we condemn this act. We think the Kenyan government should be ashamed of it. We are glad that they have so far, the Kenyan government has so far distanced itself from this act, but the fact that it was done on Kenyan soil, on Kenyan territory, we expect the Kenyan government to do more than talking. We condemn the impunity of the Ugandan regime, and we call upon all well-wishing Ugandans to stand against this, to condemn it, and to work so hard to see that we return our country to a path of the rule of law. Kakati nno Edrisa Musuza Edikenzo afuddeyo n'avumirira oboolyawo ebikolwa byakoleddwa ku ddwaliro Ensambya era n'agamba nti akyanoonyereza ku nsonga nga bwe yagenze maaso n'okubeera ng'atambula wabula n'asaba buli munene yenna mu gavumenti aveeyo ayamba alien skin asobole okubeera nga ava mu kkomera. Ebigambo bya Edrisa Musuza Bawanya Mutoro baby n'okambikuwe. Honestly speaking, ensonga ya alien skin, when it comes to that part of hospital, nade nkyagikola ku research ndabe wawe nyinzo kuchogerako publicly. Of course kyenkyaliko kubanga mulimu ka controversy akatono, naye ensonga ya gamambo ya besimu ekyo sikiwanti kituufu. Okay, umusabu guli mu kooti. Guli mu kooti nze nganze okusinzira ku kubanga nnoonyereza. Eyinza okubanga oluusi essimu eyo yabbibwa, naye sikiwanti yiye yajja n'akola binga essimu n'akola ki. Naye ebyo engeri omusango gye guli mu kooti tujja kireka. Ensonga eziri mu kooti tosobola kujjawa nate katuleke kooti ekola omulimu gwayo. Naye nga nze mpulira bubi nnyo okuba nti nali mu kkomera, teri muntu asaana kuba mu mbeera eyo. Era tusaba wabaayo alaba wano ng'alina obuyinza tusaasira omulenzi omute kubanga we can really sit and negotiate yande. Tatusaanira kubeera mu kkomera. Kakati nno ye Nakangubi Jennifer Fulufiga presidential advisor avuddeyo n'ategeeza nti alien skin emisango gwamukwasizza kasango katini nnyo era nga ssaawa yonna bagenda beera nga bakamulula basobole okubeera nga bakamaliriza. Ebigambo bya Nakangubi Jennifer Fulufiga munywanyi bibino nkusaba obiwulirize. Omuntu ayasibe alien skin kafaira ako kabaddewo. Omusajja alamuyita Hassan yajja n'angambako nange kenyini nantuukirira nenjoga naye ng'omuntu nemugamba munnange naye ndowooza katukole ekisoboka okulaba nga ki nga ekyo kivaawo kubanga leeta nebiratuwe bijjako ebyo birabe yabadde ya mu bwangu ekyo ebadde ya mu bwangu lwa nsonga nti fayiro ebaddewo ngeri sanctioned. Fayiro emazeewo ndowooza nga wiiki ngeri sanctioned. N'ekyo nti alien bwe bamukutteeko babadde nga abalabye omunyama. Omanya abantu okubeera awo ndaba kuki nga bakwewerera. Jjukira njagala okugamba ebintu bino. Okimanyi nti wali omulamuzi asobola okusiba alien ng'agenda kufuna promotion. Obadde okimanyi ekyo? Mulamuzi akusiba n'akufiirako ng'agenda kufuna promotion. Kakati nno omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emirirwano Luke Owesigire avuddeyo n'ategeeza nti alien skin ku misango egimuvunaanibwa essaawa yonna basobola okubeera nga bamweyimirira oboolyawo n'avaayo era ng'agamba tewaliiwo kawaayiro nakamu kamulemesa kubeera nga yeeyimirirwa kubeera ng'ava mu kkomera ate era teri kawaayiro kalemesa musango guno ogenda maaso na kubeera nga guwulirwa. Agamba nti buli ssekinomu alina okugenda maaso n'okubeera ng'akwatibwa amateeka nga bwe gagenda maaso n'okubeera nga galambika. Ebigambo bya Luke bibino nkusaba obiwulirize. Naye ng'omuntu asobola okuteebwa essaawa yonna tekitegeeza nti olw'okuba nti bakuttire bakutwala eruzira tolina ddembero lya kuba nti noweeyimirira kakalu ka kkooti. Asobola okuba nti nowamweyimirira kakalu ka kkooti n'ateebwa okuva eruzira ng'okunoonyereza oba okozesako omusango gwe omusango gwe okugenda mu maaso. Mugenda kukola muti okusomesa abantu okumanya nti tebalina. Tetulina abantu mwe tugenda kusomesa bintu ebyo, tetulina budde bwabyo. Wabula balina okimanya nti tewali budde bwa ffujjo, tetugenda kutaliza liiso omuntu yena kukola ffujjo. Oba yali emabega w'essimu okubbibwa oba nedda kkooti ejjabba ekisalawo ekyo n'esseeti. So eyo fayiro already ebadde eri sanctioned ng'erinze bulinzi mutono kuba nti nayanjula mu mbuga z'amateeka.
kakati mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avumirira ebikolwa byonna ebyakolebwa ku Dr. Kizza Besigye nkusaba owulirize ensonga zino ate era ozwe amatu. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, tuva munda kulaba ku Dr. Kizza Besigye, tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya. Abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu. Bamukutte bamunyize mu motoka na kumuvuga paka Malaba, kuve Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka, tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda. Kugamba obufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa, naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa okugamba nti bamukutte n'emmundu Kristo 2 ng'ali Kenya, naye bannayuganda bye bamukutte amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna, naye bannayuganda tebagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye mbu ng'alina emmundu 2. Emboozi y'emu gye baagamba tibanteekako nga bankutte maluwa nti bansanga n'emmundu 2. Tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi. Gavumenti y'e Kenya twasanyuse yavuddeyo neyeesamba yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno, naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Tuvumirira of course gavumenti ya Mwai Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukowola mwenna bannayuganda mukivumirire ate tutukoma okuwabula tukole kyonna kyetusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ekkubo ery'okutambulira mu mateeka ku ebikolebwa namwe mbiraba. Mwebale nnyo, mwebale ddala abassebo One question. Tubateeka wanga mwe bannabyabufuzi opposition ate nga naye munene mukukuti mu byobufuzi naddala mu nsi zino ezitulinaanye entambula n'enkolagana. Okusingira ddala kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku levu eya waggulu. Kyongedde okulaga nti tetuli safe gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga yali ekyatambulira mu kkubo ery'okugondera amateeka. Naye kakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano bumenyi bw'amateeka ne bagulwako guno ebisangosango. Naye ate okukikola omuntu ali ku levo ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe, ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe enterera. Kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yonna. English ekyo kyennyini mu luzungu. Mu luzungu badde mu Luganda. The fact that this is not the first time, we remember 36 members of the FDC were abducted from Kenya and illegally brought back to Uganda and charged. Now this an ordinary person, it has happened to a very respectable opposition leader, Dr. Kizza Besigye. It goes further to show us that Kenya is no longer a safe haven. We used to look at Kenya as a safe haven for dissidents in Uganda, especially that it had a certain degree of respecting the law. But now, if this is happening to even senior leaders, then nobody is safe. It should remind us to fight so hard to see that we bring back our country to the rule of law. The president of your country seems to posture as a regional head boy and basically turning other presidents of other countries within the region as pawns on his chessboard. Does this then validate that sobriquet of him being the regional head? Yeah, this should speak to all of us. And I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or compliance of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Uganda speaks it, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later,
we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship can always spill across borders like it is threatening to spill into Kenya. We must fight and defeat it together. Ekyo kyennyini mu Uganda President wo alabibwanga Nampala wa region yonna etundu oyo si president wange era ekyo kimenyewo. Mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde naggwano agezaako okwefula nti akulembera ensi zino zonna. Ekyo nno kituleetedde buzibu emirundi mingi nti ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna nti obwana kyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala era tulina okwegata ne tubulwanyisa ffenna naye temufaayo tujja birwanyisa tugenda biwangula ne Museveni tujja mujja. Mwebale nnyo mwebale. Tuli ku Beyond the Newsroom nzidde ni akutuusako ensonga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video gimpeleka like sharingirako munno ate buli omu asobola okubeera ng'afuna information eno nkwagaliza by'omunjagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu asiimye ate era tusobole okubeera nga tukwatira wamu okuweereza eggwanga lyattu Uganda. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.